katize muno mwenjagala okukolera. Depression. Oyogera nga ali mu njuki. Tubadde tukyayogera ku yasinga basudde mu depression. Depression kintu kibi. No kaba. Depression naliko ku boda y'omuntu. Yali anzise. Musajja tuvuga mu bitaala we wandegeya. Yatandika mpola. Nze simanyi na kyabbakolera. Nze simanyi na kigenda mu maaso mu bulamu bwange. Okuzalibwa kumu n'okufa kumu natandika enjogera. Oba boda njita amayembe njite. Obulamu bw'enseno nze mpulira mbuva. Nemugamba mukama wange parkinga wali. Kile kikutawanya nga tonnaba kunzita kuba nsiina baana nkola kiko balinayo. Kile kikutawanya ekituufu. Bana boda ezo tuzirinnya naye bosooka omuntu omubuuze ali atya mentale. Oli bayira abantu abo kijjako erimenti. Abantu abo kimanyi osooka mubuuzaako. Wasiibye otya ssebo. Oli bulungi olaba atunula atya. Obayinza okuba yakamala kwekaza n'agamba ye kikennyo ayomba bw'ata abayembe ate picha akusule mu tuleera. Lwaki sifa lumu nembawona nga yeerabidde nti ayina gwaweesi. Lwaki siba musajja ataamunyiizizza. Musajja wa takisi twali awo ku Masaka. Sterling yagitanga mpola. N'oliyanga family ekutuza olwo n'ayogera n'abamuli mu maaso. N'oliyanga family eyagala kukutuga n'omugamba mukama wange. Sooka ogira ovuga. Nze omuntu obulamu obuta ng'abali emabega bali ku bunkenke. Kati waliwo bano ababboda abakunyumiza ebizibu byonna y'abakazi. Abakazi wakyuka akutunuulira akikugambe. Ababboda baayige olaba waliwo ekijja. Kyokka ye akyusa akunyumiza emboozi bannaaye nga bwakuvuga. Owabboda kale alijjukira ebiseera kati n'okubi bano tuba tebiwulira. Odambuzi ye ssebo kirungi. Waliwo yali akalana ku by'amafuta. Amafuta gano bagaseera nnyo ennaku zino. Nagamba bugambi kirungi ekyo. Namugamba kirungi ekyo ssebo. Ngenda okuddamu okuliza emboozi nga yali akaana ku bbeeyi y'amafuta. Addamu akaaya n'agamba boda yange eno mpya naakagifuna. Olwo oyagala mujjako mboozi aconcentrating ku osereera boda yange eno njagala nnyo. Nze naddamu bya Museveni atufuze bubi. Anti emboozi sigikola ki? Sigiwulira anti empewo ebeegifuuwa. Ng'olwo njagala mujja male n'ababboda bannaye be tutuulako. Bwemba sinnaba kunyumya mboozi nawe lwaki oba onnyumiza? Munawe olumu bangamba olugendo olwo aba yeetaaga emboozi. Kituufu oba ogyetaaga ne gwovuga yagyetaaga. Bayilawe naffe abbe muweeka tuba n'ebizibu byaffe. Nsobola okuva wano mu kantu nga nina ebizibu byange bingi nnyo. Okitegeera. Nga toweetaaga muntu yenna kunyumiza mboozi. Muntu yenna. Oba waakatuula wabboda tandika ati. Kasitoma gyebali. Okitegedde. Seetaaga nnyumiza, seetaaga kunyumiza. Okitegeera. Naye olowooza amadada yabadde yeetaaga okumima kaadi. N'atandika okunyumiza nagaana ye gavumenti eno etukoze bubi yayingidde ne mu Nuupu. Nuupu kati kaadi oba batunda ntunde n'atandika okunyumiza ebibuuzo ebitategeera. Nina muganda wange